waawa awakanyiza waawa ojja kumanya ekigira ensibuko y'ebintu. Okay. Bakadde baffe abaakulembera obusiraamu njagala okutegeeza amiri naddala abaavaawo ba Abdulrazaki Bamulumba baani ba Luwemba Semakula bantu mu bukulembeze ojja kusanga nga mulimu ze bayita errors nga tuzirina mu bitabo. Yes. Naye sitwagala nnyo tutakula buli kaseera twogere ku ki ku disadvantage z'abakadde baffe abo bakulembeze abusiraamu bayinza okuba nga balina ejitihadi yaabwe gye bakola neetabeera ki kati nga Abdulrazak gundi William Street bamuwa transfer ne bamusayiningira n'atazigira ki n'atagenda kuzikyusa kuziteeka mu manyo ga Supreme Council. Kati labo zireetera ate muganda oba mutabaniwe mubajja ebizibu ne bazigira ki bali ne bajja ne baagala bazizzeeyo kati nkomerera byonna ne bireeta fitina ojja kusiŋŋaana nti naye ensibuko yaayo yava kubanga singanga ennyumba zino zaali mu ki manya ga Supreme twalyagadde nnyo abantu batutakule naye bwe kinaagira ffe tujja kusaba ruhusa mufti atukkirize kati naffe tutandika okujjayo biki naye kijja kuba ki kizibu ate kyabulabe ekibi ennyo kubanga sitwandyagadde nnyo tugende naddala ku bantu baffe abagira ki Allah beyajjula kyekikyo tera otubuulira mu nkuŋŋaana ez'enjawulo nti waliwo abakyonoona naye kati olw'okuba ono yaaliwo gwe tulaba kati omuntu n'atakola ki waliwo ne Professor Mulamba associate professor lumu twali ku mukolo ku mawuledi n'agamba nti kati ebintu by'obusiraamu bivunaanyizibwa ku ggwe n'ebyemabega naye nga professor ayogera ati n'ebyemabega bitya omuntu anti yali mu office bimuvunaanyizibwako byebigira ki anti yali mu office naye kali mu office gwokola accountability y'oli eyagenda oba otandikidde okola ate njagala okutegeeza ndowooza wawulidde eŋŋambo ezabaddewo timufu kyafuluma njagala okutegeeza nti abakulu ba Uganda Muslim Council abaasooka teri yali akozeeko handover tojja gwenga munnamawulire genda okinoonyereza olabe tojja kuwulira nti kati gundi yakoze handover ku gundi yakoze handover ku gundi olaba nti abalabi b'obusiraamu abananfuusi tebakimanyiira olaba nti olulimi lwabwe lwangu okugamba nti bwajja agenda kufuluma omuntu ofuluma bwotyo omuntu ofuluma bwotyo oba otuusiza okufuluma waliwo amakubo waliwo tekukubeerawo ki okubeerawo handover etegeerekeka n'ebintu obireko otya ebiwandiiko by'abasiraamu biri luddawa biri luddawa naye nga bo eyo enkola yaabwe gye bakozesa okubuza ebintu byaki ebintu by'obusiraamu naye njagala okutegeeza kano kamaliriza nako nti waliwo eyali ayitibwa Olusimbi Mpanga eyali mmeeya wa Kampala mu myaka egyayita ezimu ku organization ez'Abawarabu zagulira Supreme Council estate number ennyumba 18 enajja Nankumbi kati ennyumba ezo 18 era ojja kusiŋŋaana nga zonna baziatakinga misango weebuuza lwaki Supreme Council buli kaseera eba n'emisango era ani awaaba ekyo bwe tunaba nga tufunye omukulu atugambye tutwagala tukijjeyo buli gundi kugamba buli lwe tujja wano oba wokuledi yonna tugambe nti ekintu gundi ono yatankula kuba n'abalala bakyaliwo ate bakulu ne mu Supreme Council mwebali kuba kati bw'obuuza mu myaka gya Idi Amin mukadde waffe Kamulegeya ne Moses Ali bavunaanibwako okubeera nti
balemereddwa okukola ku nsonga z'okuzimba omuzikiti. Naye ebintu gebyo omuntu lwakira bisaasaanya. Lwakira bisaasaanya. Twawulira nti baleetanga ssente nga naye nga tebabizimba. Kuba bayinza okwegaana nti baleetako ssente naye nga ebiseera byali byabwe. Waliwo accountability eraga nti ebintu bino mbiresebwe nti kuba ekyo kyetwagala. Kuba kafumba otulekerawo ebiwandiiko tubirawo ne tubisoma ne tukubuuza n'otumatiza ekintu ekibi ne tumanya obuzibu obwagiraki. Naye nga bw'ogenda okwetegereza ennyo obuvuyevuno buno obujja babuleeta baagala kunyaga bintu bya busiraamu. Naye njagala okutegeeza nti kati twagenze ne tulambuula ennyumba eyasigalawo emu ku nnyumba 18. Emu yasigalawo nnyumba 18 ng'eri kumpi kuggwa. Twagenzeeyo mu wiiki ziri nga bateekamu emiryango baagizimbye naye ng'erina apartment 25. Eriko emyaliro 5 n'enguudo 25. Era kati naffe twesunga nti headquarter eri kumpi okukola ki okubeera naffe tuwaako akasaala. Kuba bwegamba nti kati kino ekizimbe kino katuweeki naye ng'ate ploti zaali nyumba zaali 18. Era nga tunaafuna permission tujja kwagala buli lwe tujja wano tugambe nti kati tutandise olugendo lw'ennyumba 18. Yasooka yalagawo yalina factory eya brush, Uganda brush factory yaffe. Yalina factory ekola ebaasa ne bagiyita Yugastat. Yugastat. Naye olina ekiwandiiko mufti we yayingirira yasangawo ekiwandiiko ekinnyonnyola ebintu ebyo engeri gye byabulamu. Bwe kiba sikiriiwo tuba situyinza kukkiriza muntu kumala gajja kwogera gajja gavaawo lwaki obuguutanya omuntu okuvaawo. Bwejjira mu mateeka aveewo bulungi atulekera ebiwandiiko byaffe abaliwo bamanye nti kati batandikidde ku gundi bweti. Ekirala kooti abantu bonna abanyaga Supreme Council baginyagira mu kooti. Baginyagira mu kooti. Ensonga ziyinza okuba nga zeetaaga kuteesa naye bo bayambisa ki kooti. Beyambisa kooti. Era ebintu bingi newe twogerera wano Supreme Council erina emisango kumpi nga 19. Naye kyamukisa mubi gyonna abasiraamu nebagikola ki nebagitwala. Simanyi nga ne mu ddiini endala gyekiri naye Allah asaasira abaddu. Teri muntu mulala agamba nti ntutte abasiraamu bano mu kooti naye basiraamu bennyini. Bw'obeeramu omuntu omulala era omusiraamu yaba amusindise kuba kati Lubega amanyi Drake. Drake yali atutte William Street ani yagimuguza. Yagimuguza ebintu babisiba ku mufti nga basajja balaba yamuguza ate basajja balaba yali mubaka yali chairman. Yali chairman. Kati ekyo okinenya otyani okinenya otya His Eminence. Ate nebibeeramu kye tuyita oba ki ennyumba yagigira ki yagitunda naye ng'ate amayumba agali ku Supreme Council golaba ago gonna yagazimba yagatandika. Bwekuba nga kwetegereza bintu oba omanya naye kati omuntu ono wadde yali atunze ekizimbe kyaffe kiri ate mu bukyamu naye wano atukoleddewo ki nga weekiri kuba weekiri mayumba wegali wala abatunda emipiira yo gyonna okuba okusekalaala okujjaawo maduuka era kati gegamu kuyingiza mu Supreme Council. Nekyo abantu sibatera kwagala information yonna olw'okwagala okubuzaabuza ye ate asigale nga anyaze ebintu by'obusiraamu. Kati ekyokulabirako bwe ziba kati ennyumba ez'Olusimbi mpanga nnyumba 18 nga buli nnyumba eriko gundi meka 25 singa weeziri. La ilaha illallah. Allah tweyanze ge mukadde waffe Kadhi.